okubuulira abantu obuntu bulamu kubanga obuntu bulamu kigambo ddala kya mu Bible muli amazima okufaayo okwagala okubuulira enjiri ey'obulokozi kubanga waliyo enjiri ez'enjawulo naye okweyongera mu maaso n'okubuulira enjiri ez'obulokozi mumanyi already muli baweereza nga naye mwongeramu okulaba nti abantu baffe tubakuutira mu bigambo okwefaako okwekulaakulanya okweyongera okulima ekitundu kino kye tulimu Buddu kyekifo ensi yonna Uganda gye yajja emmere ng'eva wano nolwekyo ab'omu kitundu kino n'ab'omu bitundu ebirala kubanga Uganda ateera njimu nnyo buli woogenda wasobola okukula emmere bagamba ekigambo ekiyitibwa enjala wano tekyandibaddewo mu nsi yaffe kugamba abantu ne basobola okulima emmere gye balya ate era n'eyo gye basobola okutunda ne bakolamu ensimbi. Abaweereza bano be tutaddeko olwaleero bakanoni abaawule badikoni n'abaweereza abalala mu kkanisa si be bokka abalina obuvunaanyizibwa mu buweereza bo of course baawuddwa mu ngeri eyo naye naffe ffenna ng'abantu abatayawuddwa mu mitendera egyo naffe tuli n'obuvunaanyizibwa okuba nti tuweereza mu bitundu byaffe ne mu ngeri yonna nga bwe kisaanidde. Maama wa Buganda Nabagereka Sylvia Najinda akubiriza abakulembeze b'eddiini obutakoowa kubuulira kigambo kya Katonda nga beesigama ku buntu bulamu kuba ekigambo kya Katonda ly'ekkubo lyokka erigenda okuyamba abantu okwekuba mu kifuba bakole bye bisaanidde. Nyongera kubakubiriza nti mugende mu maaso n'okubuulira ekigambo kya Mukama waffe okubuulira abantu obuntu bulamu kubanga obuntu bulamu kigambo ddala kya mu Bible muli amazima okufaayo okwagala okubuulira enjiri ey'obulokozi. Maama Nabagereka okwogera bino asinzidde ku lukiiko y'omutukuvu Paul ekako mu Masaka ng'abadde ku mukolo gw'okutuuza provost wa lukiiko omujja nga Reverend Kanoni Kurani Masempebwa ng'onazza embigere bya Reverend Kanoni Eriyabu Nkambo Mugerwa ng'omukolo gwe gumukubaddeko n'okutuuza abadyankoni bakkanoni abaawule n'abakadde b'ekkanisa nga gukulembeddwa mulabirizi wa West Buganda Right Reverend Henry Katumba Tamale. Emikolo gino egitandise n'okusaba yeetabiddwako ebikonge ebyenjawulo okuva mu gavumenti ya wakati n'ey'emmengo okuli Namasole Saabaganzi jjajja w'ekika ekyenkima Mugema Pokino Judy Muleke omuduumizi w'enkambi y'amagye e Kasajjagirwa nga ye Brigadier General Ddoboozi Sande. N'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna lino ly'etteeka ery'olubereberye n'eripiiki ey'okusatu abawera ddala 10 baweereddwa obudyankoni ku mukolo guno nga n'abalala baweereddwa ebifo eby'enjawulo nga Maama Nabagereka asinzidde wano n'ategeeza nti buvunaanyizibwa bwa buli muweereza okusobola okukulaakulanya ebitundu by'awangaaliramu ng'asaba Buddu okukomya okulera engalo wabula bakole nnyo nga balima emmere. Mumanyi already muli baweereza nga naye mwongeramu okulaba nti abantu baffe tubakuutira mu bigambo okwefaako okwekulaakulanya okweyongera okulima ekitundu kino kye tulimu Buddu kyekifo ensi yonna Uganda gye yajja emmere ng'eva wano nolwekyo ab'omu kitundu kino n'ab'omu bitundu ebirala kubanga Uganda ateera njimu nnyo buli woogenda wasobola okukula emmere bagamba ekigambo ekiyitibwa enjala wano tekyandibaddewo mu nsi yaffe. Okubuulira kukulembeddwa mu Reverend Paul Waswa Sembiro kuva ku ssettendekero wa Uganda Christian University ng'onaasabye abasomoseddwa okukomya okwemulugunya kw'ebyo bitatambula bulungi mu kkanisa. Okwemulugunya we kuli tekitegeeza nti Omwoyo Omutukuvu tatambula. Omwoyo Omutukuvu w'abeera tekimalaawo okwemulugunya n'okuba nti abantu beemulugunya waliwo ebitagenda bulungi mu maaso tekitegeeza nti Omwoyo Omutukuvu taliiwo era Mukama takola. Pokino Judy Muleke ategeezezza nti buvunaanyizibwa bannaddiini okulaba nga bakuma obuwangwa n'ennono wakati nga batuukirizibwa obuvunaanyizibwa bwabwe baweereddwa leero. Bateekwa okuziyiza omuzoogo kubanga kkanisa ya Uganda tekikkiririzaamu. Ekyo kabonero akalaga nti kkanisa eri wamu n'obuwangwa bwaffe, eri wamu n'obwakabaka, eri wamu n'abo abalwanyisa ebigenderera
okujjawo ekitiibwa ky'omuntu. Kale tulowooza nti enjiri eyo ejja kutwala mu maaso era ejja kutukuumira mu kitiibwa kyaffe ng'abantu. Abamu ku basumusiddwa betwogeddeko nabo beebazizza Katonda olw'okubatuusa ku kkula lino. Neebaza nnyo Katonda olw'olunaku luno, kyokka ate era mwegayirira ambeere okumuweereza nga bwe ndayidde mu bwesimbu, mu mazima, n'okubuulira ekigambo kye eri abantu be nga tekiriimu katemba. Oluvannyuma Nabagereka atongozezza okuzimba ennyumba ey'obulabirizi. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwandeka. Kyasankubbe Benadi yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV Agaleero.